Wewola loni ya kulima. Nange newola weewole naye nga weewola ekitundu ekitono. Gamba banka olina ebitundu 8 olwoke weewoleyo ebitundu 2 ku 100. Ale mwana wattu simanyi yo business ekolebwa banka jeja nekwegayira gundi katukuwe sente nga n'amagoba g'okomyawo matono nnyo ng'okulima. Kuba mujja kulaba ente zange eri ku farm. Bankubira baziraba ku Facebook. Bank of Uganda nenkubira agriculture credit facility. Nona sente. Nempa sente milioni 10, interest grace period myaka 2, interest rate ya 8%. Twagala ku boosting milk production. Amerika chika bulijjo wuuyo mbakuutira nti bannange twenyigire nnyo mu kukola ate era taking a hold of opportunities eziba zitujjidde. Olwaleero Bank of Uganda mu program yayo gye bayita Agricultural Credit Facility yine ekubye Mr. Cash Flow wamwe Amerika chika Eco Farm mu mawulire ga New Vision agaleero nga 3 September. Lwaki ekubye Muhammadi mu mawulire omukomulamba ngeraga famye Amerika chika Bank of Uganda emusiima olw'okumuwola milioni 10 nemuwa emyaka 2 nga tasasula nemuteerako n'amagoba matono nnyo 8% ng'eyitira mu banka ye. Amerika chika sente n'azizaayo mwaka gumu. Naye ekyasingira ddala okuba lwe bajja okulambula ne basanga nga ddala mu Amerika chika milioni 10 ze baamuwa ente 30 yazigula ate era ng'azirabirira bulungi. Amerika chika tatambula tagabangu zitakola atya. Bwe baamala okulambula enkeera yali ali awo nga bamuleetedde olupapulo olulala. Sebo juza wano juza nano nti lwaki tutukongedde milioni 2 era emyaka 2 nga tosasula nembasekerera nga lwaki sisasula nga sente sizirina era milioni za 2 nazisasulira mwaka gumu nenyongera okutwala faamu yange maaso ne banyongera endala milioni 3 kati giri emyaka 7 kasookedde balaba ente zange ze nali mpostinze ku Facebook. Kyekyo kye mbayita taking hold of opportunities. Ente nazipostinga ku Facebook. Omukyalo yali akulira Agricultural Credit Facility ndoza bazimutwalira n'aziraba ne bagamba nti omusajja ono wadde tali mu kato corridor ye muntu omutuufu okuwa sente mu okwongera okutwala amata mu maaso. Sirina muntu gwe nali mmanyi. Siri muli wanguzi naye osanga nabo baayagala omuntu alimira ddala. Sanga bazibanya abagenda okusuubula China n'ogenda okukola kutya anti ono ye mulimi yennyini. Era bwe babadde nga babeerawo audit nga babasindika ku faamu yange ne bazisanga ng'ente zaabwe zeeriira zibwegedde ziri wali zitudde. Bwe bansangira nga tukama liters 8 nga nzuwa n'abalaalo ne bangamba commercialize ente zongeremu zifuukire eddala z'amata. Mu mwaka gumu era milioni za 2 nazinzimazeeyo ne banyongera 3. Ebyo byonna ewa omwaka gwange grace period n'entandika okusasula mpolampola kubanga ebigendererwa byange ebisinga byali bituukiridde era okukakkana zaabadde ziggwayo nga batuuse. Nti olukaaga luuluno ne mbaga nti nedda bannaye kati nkuze. First of all faamu yange esajja kudde yeeyimirizaawo ate era n'amata ne bagakama ne bagakola batya ne bagapima ne bagalaba nti bansanga ndi ku liters 8 buli lunaku kati basanze liters 6 buli lunaku. Nene mbagamba mugende eri abalimi abalala oba sectors endala mu bayambe. Message yange yetegeeza ki? Tibannange naddala abavubuka
mwenyigire mu production. Production esinga okubeerawo kati ngaffe eggwanga lyaffe lino erya Uganda. Tulina ettaka eddungi, tulina ne very good weather conditions, especially in the central region. Banaye twenyigire nnyo mu kukola ebintu ebirala ebireeta ssente bingi, obusuubuzi, services, badokita, balooya nabaki. Naye eriyo abantu abamu abatulazeeko nti production okukola ebintu kyekintu ekisinga okuyimirizaawo sustainability and creation of wealth. Elon Musk tali mu service sector. He is into AI. Naye he produces something. Almost all world billionaires. Singa mwali mukigenderedde na wana e Uganda. Abayindi abasinga siraba nnyo basitula bizimbe. Oyo omu asitula era bemwogera byebyo. Abachina abasinga wano siraba wasitula kizimbe. Naye n'okukola bulooka nazo bazikoze, ne calvats bazikoze, ne ceramics bamukoze, buli kintu kyonna bakikoze. Lwaki bo bali involved so much into production? Lwaki Bank of Uganda collectinga sente zino through government revenue, ne tabataxinga abantu mu binyo, ne borrowinga, ne bajjako sente zammwe mu treasury bonds, ne bawa 16%, ate nezikwata negenda neziwa omusajja nga Muhammad Kajiika ateredde ntende ne mugamba ojja kuzza only 8%. Because kituuka ekiseera ne bagamba eggwanga lirina okukula. Truth be said, ono omusajja n'alima kasooli oyo yenna, n'alunda ente ezo zonna, n'akama amata ago gonna. Because simply imagine if this country has no food. Bwebeerayo abantu abeekomitize nti bo tebagenda kuzimba bizimbe byokka, bo tebagenda kugula only liquid products, kabalime n'emmere, government evaayo nebayamba. Kati yiino eyongedde nako agricultural credit facility, kati ekuwa n'emyaka 36 months grace period, ate nekusaba 8% interest, which is not really interest, it is administrative fee. Bannange mukitegedde olwaleero, siri wa byabufuzi, sirina ki, naye ne bajja nga bakwegayirira nti tukulabye, n'otuuka ne ku level bagamba nti kati sikyayongerako, nkuze nstabilize sikyayongerako. Bannange mbakubiriza nnyo okwenyigira mu kukola productive ne services nnungi. Certainly saloons tuzaagala, abavuzi ba taxi tubaagala, n'ennyonyi, emirimu gyonna gikolebwe. Naye abantu baali banyooma nnyo production. Singa abantu tebaalunde, people simply imagine abaana baffe abato banaanywaki. Singa abantu tebaalime kasooli, abaana baffe ku ssomero n'ebijanjaalo banaabeerawo batya? Banaye mulabye enjawulo. Bagamba obukadde magezi takubuulira kyambukuza, naye waliwo abavubuka abangamba muzeeyi by'otaba bireke mbalazeeko. Timwe mu financial products zammwe bwe mumala ozikuŋŋaanya ne muziteekayo ne bazireetera ate agabanga oyo musiru. Osanga omusiru ddala oba ye mugezi nga tazisabye, ate ne bamwongera n'endala nga tewaliwo kakwate konna ke bamutaddeko. Mbakuutira nnyo always mutaaninge ennyo your liquid products into assets. Omuganda agamba balandiza kibaze. Tebansanga ku luguudo oba nga ntambula ne balooka bankubira essimu ne baŋŋamba bansanga n'ente zange nga ziri mu kalituusi zeeriira. Balandiza kibaze. Sirinaako yankonectinga, sirinaako yankola atya. I'm a free soul. Naye balandiza kibaze.
weerwaneko emikisa gye gijja okusanga. Kyekyo bannange